balina kufuna batya ne bamulekwa okutegeera obanga kibafuna kikwatagana n'ekyo balina okubeera nga bafuna. Kyenja okubuuza Sheeka nti singa ntegeera ssaawa zino nga nali nyina kufuna kimu kyakubiri nga saafuna ekyo nsobola okuddayo nenkaya ne bagamba nti ku kyenjize ku paalo mwanziba mu nnyongere y'akantu kange kisoboka oba tekisoboka. Sheeka ajja kubeera nga akikuddiramu. Pozi Sheeka omukisa gugenda ogwa Makka Madina Hajji Services. Umra weri ya $1,200,000. Mashaallah. Milioni 4 n'ekitundu omuntu okubeera ng'agenda ku nnyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala okola umra. Mashaallah. Emisomo gigenda mu maaso ku Lwokusatu era enkya baada asiri bajja kubeerawo ku masjidi ku ofiisi zaabwe mu Kisenyi, ate ne ku Sande ku makya basaawa 3 paka ssaawa 6 bajja kubeerayo era nga basoma. Nabwekityo omuntu yenna ayagala okugenda okubeera nga alama ku nnyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, omukisa guno guyinza obutakomawo ate nga n'obusobozi obugenda olipootinga oloope olajane osabe Allah subhanahu wa ta'ala byonna byonna byagala okubeera nga bikutuusaako. Twakunga mwenna abalina obusobozi mugenda nga muttanira omukisa guno. Seeka aya zitwalaba zaali za busika naye nga tezijja direct zaggwayo oba wakyali endala? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Allahumma ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi. Amanya n'eddoboozi Umar Sulaiman Kasule. Program dawa program ya busika tuba tutuuse okuba nga tetutangaaza. Olubereberye twatandika ne okunnyonnyola ayati oba omuwendo gwa aya ezoogera ku busika mu Quran era netuzitemamu emirundi ebiri. Twategeeza nti aya abamanyi b'obusiraamu rahimahullahu jamia batugamba nti Allah subhanahu wa ta'ala okulalika obusika buno buba tutemamu emiteeko ebiri. Okwajjanga kuli direct okuva bwe twatandika ko tubadde tujja tutandako nga tulaba adilla obujulizi min al-Qur'ani al-Karim bwe twakabaliriza era ezo aya zaali 3. Twagamba collectively zonna awamu ziri aya 6 nga 3 ku zo zajja tezirambulula naye ate ezasembayo 3 zaate zajja nga zirambulula ensonga mu bulambulukufu bwazo. Era bwe mbaserabidde aya gye twasembayo kubanga tukoonako ku mululi ogwaggwa twagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala yasembayo ng'ategeeza nti lirijali nasibun mimma taraka alwalidani, n'ayogera ne ku bakyala walinnisaai nasibun mimma taraka alwalidani mimma qalla minhu aw kathura nasiban mafruda ila akhiri al-aya. Nategeeza nti abaami oba abasajja balina omugabo ku maali y'abakadde baabwe, n'abakyala balina emaali balina omugabo ku maali z'abakadde baabwe, n'ab'eŋŋanda zaabwe bye babeera balinako rights oba balinako obuvunaanyizibwa bye balinako haqq ebyetteeka bye balina okuba bafunako, nabo basobola okubeeramu abo be basobola okusikira. Era olwaleero tugenda kutandika ayaati muzimu ku aya ezitemaatema. Kakati twagala tulabe abasajja Allah bye yali ategeeza oba baategeeza, kubanga Quran eri continuous yo teggwako. Saawa zino ekyayogerezeganya naffe n'emirembe egijja era nagyo gyakubanga eyogerezeganya nagyo yo teggwako. Kati Allah subhanahu wa ta'ala nga bw'ategeeza mu Quran, twagala tulabe ate obujulizi obulala obutunnyonnyola nga butemeratemera mugamu ku mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala n'engabanya ye nabi yali ategeeza be baani, abakyala be baani, n'abaami be baani. Era kitugenda okuba nga otandikirako olwo tugenda kusoma aya ey'11 suratu Nisa mwe tugenda okuba nga tutambulira. Agamba ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء
اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما صدق الله العظيم. aya ezo oba ebitundutundu bya aya eyo nga bwozze obiwuliriza, buli kitundu kirina amakulu gaakyo ne abakiyingiramu. Olwinza okugamba nti abantu abayitirivu ennyo betulaba abasikira omuntu oba bafuna ku byobugagga by'omuntu bayinza okuba nga bagweramu aya 3. Naam, okusinziira ku makulu ag'enjawulo getugenda okuba nga tulaba mu Qur'ani muno nga Allah subhanahu wa ta'ala bwagenda mu maaso okuba nga atunnyonnyola amakulu ga ayati zino ezetulabyeko zetusomyeko olwaleero oba gyetwakasoma gyetuliko olunaku olwaleero, atugenda kuba nga tugitunuulira okusinziira ku nnyinnyonnyola ey'abamanyi oba n'ennyinnyonyola ez'abamanyi ab'enjawulo. Tujja kutambulira mu tafsiri al-Qurtubi, tafsiri ya Imam al-Qurtubi rahmatullahi alayhi, nga nnyonnyola abamanyi bangi bajogerako, nga mu tafsiri ya Ibn Arabi gyetwatambuliramu ku lundi guli. Kati ku lundi ate era tujja kutambulirako mu tafsiri endala nga Allah subhanahu wa ta'ala bwajja atunnyonnyola ebigambo bingi biyitirivu nnyo abamanyi bye boogera. Okusookera ddala aya eyo nga situnaba kubanga tulaba ate makulu gaayo, eyina ensonga ezimu ezaabeerako okuba nti ekka. Mujjukire eri gye tuvudde yonna tuzze tulaba nga Allah ayogerako obusika, nti obusika bwe buti, obusika bubeera nga ajja atugamba nti abateekeddwa okusikira omuntu be bano abali abantu abalungi eri omuntu bwe bati, naye nga tetulabawo kiriya information etugamba nti ono muwe kino, oli muwe kiri, oli muwe kiri. Zino aya zitukutteko olunaku olwaleero wali kulambika nga tewaliwo kunnyonnyola. Mpozi era kyenjagala okujjukizaamu abannaffe abali eyo abayinza okuba n'ebibuuzo, namba yaffe sheekhe gyotera okubajjukizaako ekyali eri yennyini eya 070M 20 bwe tunaba tumalirizaayo aya zino tujja kukkiriza insha Allah tufuneyo ku bibuuzo okuva mu bantu abawuliriza abaffe ab'enjawulo nga Allah asobosezza okumaliriza insha Allah. Kakati aya zino nga bwe tubadde tugamba nti abamanyi bazoogerako ebintu bingi, naye aya esinga obungi mu Qur'an n'essula ez'enjawulo zirina ensonga lwaki Allah subhanahu wa ta'ala yazissa. Njagala okutegeeza nti muzimu ku bimu ku bigambo abamanyi bye batutegeeza mu nsonga eno okukka kwa aya eno, ebyokulaba scenario zaali nyingi ezaaliwo, naye tujja kutwalako zino bbiri. Waliwo omu ku basahaba b'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama amanyikiddwa nga Sa'ad bun Abi Waqas radiyallahu ta'ala anhu, ne wabeerawo sahaba era omulala amanyikiddwa nga Sa'ad bun Rabi'. Bonna no ba Sa'adi. Abantu abo bombiriri baliko scenarios bbiri. Eyasooka Sa'adi bun Rabi'i qutila fi ghazwati Uhud, fi ghazwati Badr. Yafa oba yattibwa mu lutalo lw'e Badr, olutalo lwasookera ddala okulwanibwa mu Busiraamu.
nga abasiraamu bamaze okusenga okuva e Makka okugenda e Madina mwaka gwali gwakubiri. Naye Saadi bwe yafuluma ogenda mu lutabaalo n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama teyasobola kudda mu lutabaalo olwo. Y'omu ku baalufiiramu. Naye mu kufa kwe yaleka abaana abawala, n'aleka taata waabwe, n'aleka ne mukyala we be yaleka. Bw'amala okuba nga Saadi yattibwa, omukyala n'akimanya oluvannyuma. Saadi yalinawo ke yali yeekoledde, yalinawo akantu gyetwandiise, yalinawo ku maali. Kati mu byali bimanyikiddwa mu kiseera ekyo tugiyita jahiliya period, kuba yamanyikibwa nnyo mu Arabia naye nga yali world wide, nti omusajja bwe yafanga ebyobugagga bye byonna byatwalibwanga baganda be abasajja, oba bano betwandiise abantu kuba balina principles zaabwe. Ate mu booluganda si bonna nti buli omu ajja n'akola atwala ku maali eyo, nedda. Era ne bwe yazaalanga omwana nga mulimu omwana wadde mukulu naye ng'ali awo sekibotte, tategeera butegeeza, ali awo bw'atyo teyafunanga ku maali ya kitaawe. No, si kulondawo bulungi. Yalinga kaida yaabwe ng'omwana tasobola kuvaayo kulwanirira kika, tasobola kujja kubeera mu basika, tasobola kubeera mu bantu abayinza okufuna ku kantu ke. Kati olwo bana bavumi bazadde baabwe. Hadha shay. Kakati senario eyo bwe yali bwetyo, ekyokubiri abakyala bo baalinga eri bo tebasembererako ddala, gwalinga muziro ku mu kiseera ekyo. N'abaana bato abo bo toyogererako ddala. Kakati abaana ono Saadi atazze n'agenda afa, Buni Rabi alese ate abaana bawala babiri bato, alese maama waabwe, alese ne kitaabwe omuto muganda we. Kakati senario eyo bwebeera bwetyo, omukyala taata w'abaana bano abato yatwala emaali yonna n'agezza binaan ala ma kana fil jahiliya, ng'azimbira kubiri. Yes, enkola yaabwe yedda bagiyite katugambe ng'ey'obuwangwa. Omukyala asituka, riwaya zajja ez'enjawulo, mujja kusanga mu hadithi ya Abi Daawuda yaleeta ebyenjawulo, hadithi ez'aba barwatu ab'enjawulo, naye almuhimu nti kyo kikwatagana. Abamu baleeta balenzi nga bato Sibyan, abamu baleeta bawala, abamu baleeta ebyaffa ebyenjawulo ayabwezera. Almuhimu nti byonna kanat waqaiya byaliwo. Naye omukyala bw'agenda eri Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amugamba, ya Rasulallah, owange omubaka wa Allah, qutila Sa'd bun Rabi' ma'aka fi ghazwat shahida ma'aka Badran, yali naawe mu lutalo lw'e Badiri naafa, lam yarji wa taraka khalfahu ibnatayn, naye yalisa abaana abawala babiri. Ontegedde bulungi? Abaana bano wala tunkihani illa bimalihima, tebasobola kufuna edda abakyala ng'omukyala okufuna kusebo bufumbo neema nakati hatta leo, naye mu kiseera ekyo ng'omukyala talina kaalinawo tojja kufuna mwami. هذا هو الحق. هذا زمن النبي صلى الله عليه وسلم. توم سجى تينك علينا. نعم. وشانغا وسجى بمو. غانو نيبايناو. ويواتيو. أبو بانجي. ate abavubuka b'omulembe gonna nti tebagala kukola omukyala badde wali bambi yamaze okusoma naye alinawo kasente, alinawo business n'omugamba bagenda kuwasa oba. Kakati omukyala ajja aloopera Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti akhadha ammahuma almaala kullaha, taata waabwe omutwe emaali yonna agikoze enki agyeddiza, falam yadaa lahuma shay'an, talinako abalekedde, wala tunkihani illa bimalihima, ate nga abaana bano abawala kizibu nnyo okufumbirwa okuleka nga balina kebekoze eki kebekoleddewo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam sakata, n'asirika, lam yaruddu, naye mu kaseera ako lam yujibha, teyamuddamu, fansarafa, omukyala n'agenda, fabakiya Nabbi sallallahu alaihi wasallam,
thumma yani fata waqtan waita wakaseera kyava muhadithi mbagamba nti yalagira bayite taata w'abaana abo omuto mukaseera muhadithi endala batugamba nti yagamba Nabi sallallahu alayhi wasallam nategeeza omukyalo oyo namugamba nti yaqdi llahu fi hadha, Allah subhanahu wa ta'ala ekyagenda kubanga akikola ki ng'akiramulako. Hadithi eyo yatulaga nti Nabi sallallahu alayhi wasallam teyayogeranga kusinziira ku bwongo bwe, kulowooza kwe, yalindiriranga okusalawo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kuba n'ekituwa ekyo bwe tunaba tulaba obusika obwaliwo olubereberye nga amateeka gano tegannaba kukka, tujja kutunulya tulabe olabe engeri butya Nabi sallallahu alayhi wasallam yagobera, kubanga n'obusika bwe bwajjukira ku lwe twayogerako nga bakasenga okugenda e Madina, yassaawo obusika obwali wakati waabo abava e Makka ne bali abababudamya, implying nti naye yali ate ekikuba aya tujja girabira mwalimu ta'yid, mwalimu okusupporting okuveera Allah subhanahu wa ta'ala. Kakati oluvannyuma lw'ensonga eyo Nabi sallallahu alayhi wasallam yuqal nti lamma nazalat al-ayat al-mawarith, aya zino bwe zaamala okukka, Nabi sallallahu alayhi wasallam kataba risalatan, nawandika ebbaluwa ila ammi al-bintain, na eritaata omuto owabali abaana abawala ababiri. Faqala an a'ti ibnata Sa'di thuluthain, baana abataaba babiri aba Sa'di kumali kitaabwe gyalese toolako obawe bibiri byakusatu, wa ummahuma thumonon au thumonan, ne maama waabwe oyo namwandu naye muwe kimu kya munaana, wama baqiya fahuwa laka, ekiba kisigaddewo gwe kikyo kyoba okola ki, kyoba otwala. Risalatan ate awalala bagamba mu hadithi endala nti baamukowola najja, bwe yajja nabbi n'abimugambira awo. Almuhimu nti khabaru yakola ki, amatumuli gakola ki, gatuuka. Kati eyo yuqal sababu esooka. Sababu eyokubiri, ahadu ashabi nabi sallallahu alayhi wasallam ayitibwa Sa'd bin Abi Waqas, yuqal innahu kana fi hadari al-maut, yani yali aweddeyo kyegedde bulungi, yalwala n'atuuka bagiyita ku mugo gw'entaana. Ategeeza mawulire aganaga nti fa'adani nabi sallallahu alayhi wasallam wa ana fi waja, nabbi nannambula mu kaseera nga ndi mu bulumi obw'ekika ekya waggulu sallallahu alayhi wasallam. Naye bwe yatuuka namugamba ebigambo, yamugamba ebigambo wandi wammanga, yamugamba nti ya Rasulallah, nti ana rajulun ghaniy, ndi musajja alina, ndi mugagga. Omuntu n'okwemanya obugagga kintu kikulu. Ana rajulun ghaniy, naye naye jamaa ndi mwavu. So Sa'd ibn Abi Waqas mu hadithi radiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alayhi wasallam agendayo okumulambula, amusanga ng'ali ku ndiri, ng'ali bubi. Naye mu kaseera ko yamulambulira, naye yali akyalinamu agogera ng'akyasobola okwogera. Namugamba, ya Rasulallah, ndi musajja mugagga, naye ati walaysa indi siwa banatin, siwa bintin wahida, ninawo muwala ogu omu, ontegedde yekka gwe nnina. Afa atasaddaqu bimaali, emaali yange ngisaddake engeri gyeyo omwana nti muwala, kubanga jjukira n'ebyaliwo fi jahiliya tobirabira. Abamu endowooza ezimu zaali zibikyakola ki, kuba amateeka agamu gaali tegannaba kulambuluka bulungi. Naye agamba nti emaali yange ngiweeyo eri obusiraamu. Nabbi namugamba nti la, qala namugamba nti la, lidda ssebo, qala shatr, kyava mugamba tikale ya Rasulallah, nkwate haafu y'emaali yange, kitundu tebeza nze manyi kubira nnyo ku hamu. Hamu omumanyi ndowooza, n'abasajja abalala bagagga b'omumanyi. Kale buli omu okay, n'akwata ebyo bugagga bye n'abyawuluza mu makkati, n'agamba nti bino mbiwaddeyo eri obusiraamu, omwana wange bw'aba wakutwala atwale ku bino ebikoze eki ebisigadde. Faqala nabi sallallahu alayhi wasallam la, nabbi n'amugamba nti nedda. Qala thuluth, kyava agamba nti kale ya Rasulallah, nsaddaako ekimu ekyokusatu, kimu kyakusatu ky'emaali kiba kitegeeza, omanyi ebintu bino bikonfusinga abantu, bw'otatambulira mu kiro na haafu na koota oli abula. Thuluth ku sayidi y'eddiini y'obusiraamu gitwale nga kiro. Yes,
na akingamba nti tugenda thalatha thuluth anene kyentegeeza nti thuluth kote kiri yaffe ebeeramu quarters 4 kati naffe gye tubala thuluth kitegeeza tubala thuluth emirundi 3 okuweza kilo kyoba otwala bwotyo kati kitegeeza emaali wo gikwata n'ogitemamu ebitundu 3 ebyenkanankana bweguba mucungwa omanyi tena nnyo okugobeza ku mucungwa nasomako ku fractions ezo kyangu nnyo omuntu okukitegeera bw'okwata omucungwa ogwo n'ogutemamu pieces 3 ezenkanankana edda twagiyusanga nekigiyuza naye ng'osobola okuguyuza nga sayidi zonna zenkana eno 3 like that hada thuluth ye thuluth eyo eyinza okutegerekeka amangu omucungwa ogutemamu ebitundu 3 nga byenkanankana yes kakyavaga nti nkasaddake kale kimu kyakusatu kya maali yange nabbi salama namugamba nti qala thuluth namuddamu namugamba nti kale kimu kyakosatu naye namukomekereza nga amugamba wa thuluthu kathir naye nkugambye wadde nkikkiriza kale naye nekimu ekyokusatu kinene nnyo okukisaddaaka namuwa n'ensonga namugamba nti innaka mazima ddala gwe Saadi bino abigamba Saadi naye abigamba nze naawe awuliriza nange abyogera abiripootinga nti nabbi sallam ayogera n'agamba nti innaka yamugamba nti wange gwe Saadi intadaa warathataka aghniya au antadaa warathataka aghniyaa nti okuleka abasikaabo nga bagagga khayrun kyekisinga obulungi min antadaahum alatan okusinga bona baleka bagiyita ngalonsa bona baleka engalonsa nga batega butezi ngalo yatakafafuna nansa nga batambula basabiriza busibiriza bwolaba mu mizikiti nga bakubira emiranga kyova olaba nti abagagga olwaleero kano kakwata nnyo ku bagagga bw'oba ne muganda wo nga ggwe oli mugagga naye nga baganda bo bakyabakubira emiranga mu muzikiti weetunulemu nkiddamu bw'oba nga oli mugagga nga baganda bo oba abaana bo ontegeera bulungi oba abafamire yo bakyabakubira emiranga mu mizikiti bakyatega engalo ku makubo weetunulemu okusinziira ku bigambo bino kubanga abali ahaku okutwala ku bintu byo oba okuganyula mu maali y'okusookera ddala beebo balina haqi bbiri bakulinako haqi bbiri haqu lislam okuba nti basiraamu wa haqu rahmi n'oluganda olw'omusaayi ontegedde bulungi kati ebintu ebyo bibiri nze ne bonansanga nompa emitwalo 10 nja kwebaza naye haqqi gyenkulinako eri emu eyokuba nti ne musiraamu munno oba aba abalinda amale okufa bakitwale ddala mu halali walilahi alhamdu so ezo z'ensonga bbiri yuqal ezali saba ezimu ku sababu nabbi sallallahu alayhi wasallama bwe yabuuzibwa ku nsonga eyo fa anzala allahu hadhihi al aya allah subhanahu wa ta'ala nassa emu ku aya zino zitulabye ey'11 gyakugambye nti allah subhanahu wa ta'ala ategeeza nti yusikum allahu fi auladikum lidhakari mithlu hadhi lunthayaini allah subhanahu wa ta'ala akulamira gwe ampuliriza nanga ali wano okuba nti abaana baffe abalenzi mu baana baffe omulenzi mithlu hadhi lunthayaini eyo no principle bwenjokera ku principle owa physics ojja kitegeera owa chemistry ojja kitegeera owa mathematics ojja kitegeera principle liba tteeka eritakyukakyuka nga lyo fixed lyateekebwawo nti terinaako teritagazibwa wabula nga bwe lyakomekebwa bwe liba komeke n'olwekyo akkiriza nkutegeeza ensonga zino nti eno principle allah subhanahu wa ta'ala yetandika nayo mu qur'ani ku nsonga ekwatagana ku busika n'agamba atya yusikumullah wasiyatullahi olwo ebintu byetulina okutegeera ti wasiyatullahi lana ekiramu kya allah gye tuli yandariju tahtahu al amru waliwo ebintu okigenderako ontegeera bulungi tebanga bino binamu bya bulijjo no si bye bino ontegeera bulungi mi waraihi amrun emabega waakyo waliyo ensonga eyo ennene obunene bwayo kiba kiragiro ontegedde bulungi taata wo bwakugamba
kino kitwala njala kyekegezaako gwampuliriza nange ali wano mukaddewo katukuze wadde nina ekirevu naye wataata wange nkyafukamira ontegedde bulungi era nkyasaba kale nkyasaba okwengeza ki enva ompulidde bulungi taata singa akenkya naŋŋamba ayinza andagira indirect ayinza obutandagira direct naŋŋamba nti nono akawewo kangi oba gundi eno erina ku remote oba otegeera butegeezi kyategeeza nti gundi eno gijjeeko kategedde bulungi aba akulagidde indirect ensiri zinnuma oba waliwo kanankani tuzibe waliwo akatulya gwatolaba omulyango muggule gwalina amagezi omugezi balaza bulaza nti ekanzigalewo omulyango guno guyinza okuba gweyingiza ensiri kakati ne wano Allah subhanahu wa ta'ala okugamba nti yusikumullahu fi awladikum Allah balamirira abaana bammwe buli alina abaana oli mukyala oli musajja olyani agambye nti lidhakari mithlu hadhi al-unthayaini omwana omulenzi kanonkaddamu omwana omulenzi eno ye principle gye ŋŋambye lidhakari mithlu hadhi al-unthayaini buli lwe bagenda okuwa omwana omulenzi omugabo kwata emigabo gy'abawala babiri ontegedde bulungi oba olina Fatima ne Saara ompadde bulungi emabbali olinawo Sulaimaani okiwulidde bulungi gatta omugabo gwa Fatima n'omugabo gwa Saara oguwaani Sulaimaani no anti kyenkugezaako mithlu ontegedde bulungi so ekifaanagana nekyowadde Saara n'ekifaanagana nekyowadde Faati bikwata obigatte gwe mugabo gwa Sulaimaani hatha huwa eyo principle obusiraamu kwe butambulira. Eno aya abamanyi baajogerako ebigambo bingi yembagita min al ummahati al ayat muzimu ku bamaama ba aya ezisibukamu amateeka amayitirivu getugenda okubanga tulaba mpola mpola. Nolwekyo Allah watugambye ti yusikumullah yani ya'murukum hadha amrun min Allah lakin an tariqati ghairi mubashirin. Ontegedde bulungi kuba nogezaako nobeera ng'okendeeza ekyo ekipimu Allah kyagambye olwo ogenda kubitebya kuba singa tekyali kiragiro tekwalibadde ku adhaabu baada hini. Ontegedde bulungi kitegedde bulungi kale nolwekyo Allah subhanahu wa ta'ala watugambye ti yusikumullahu fi awladikum lidhakari mithlu hadhil unthayaini. Ako ke kashatra akasooka ku aya eno ke katundu. Ontegedde bulungi aya eno erina ebitundu nga bwe nze mbisoma nga nsirikamu bwe tugenda okubitambula nga tugenda tubinnyonnyola nga Allah subhanahu wa ta'ala bwatutegeeza ti bw'aba tugambye nti atulambidde eri abaana baffe omulenzi tumuwe omugabo ogwenkanankana ne ogw'abawala ababiri. Kitegeeza omugabo gw'omulenzi ogutemamu emigabo gy'abawala emeka ebiri. Kyava agamba nti fa inkunna nisaan ako kapaati kakubiri ketugenzeeko nsooka kuba muwala wangi oba bembanga nsooka kuba muwala era kyekyo sooka kuwa muwala ebisigaddewo byonna kwata otwale ow'omulenzi bwe kitegeeza. Naam agamba fa kubanga yajjako ekitono fa inkunna nisaan bwe baba nga abaana boolese bawala oba kale bwe baba bakyala in the other translation mu nzivunula endala bwe babeera nga bakyala fawqa thnataini nga basukka ku babiri falahunna thulutha ma taraka balina bibiri byakusatu ku ebyo by'oboolese. Abakyala wano abakyala is a gen expression kibona omuli bamaama omuli basenga omuli baani baali naye abakyala specific twogera wano be baana abawala kuba atandise n'abalenzi dalla alayhi dalilu annahu yatakallamu anil awlad yatandise n'abaana olwokuba yatandise n'abaana yatandise awlaadi. Ontegedde bulungi abamanyi ne wano baali bannyonnyola batunnyonnyola bagamba nti wano before olubereberye aya eno eri amu yali teyawula wakati w'abaana olese mwana ki muwala oba mulenzi
musiraamu si musiraamu ontegedde bulungi oluberyeberye nga aya eno yakakka basahaba baali tebaawula wakati w'amwana musiraamu n'atali naye tafsilaati zajja ez'enjawulo ne hadithi ezikomeka aya yajjanga eri am fakhassasaha hadithi n'egikhassasa oba n'egikomeka kakati wano Allah subhanahu wa ta'ala ayongera natugenda mu maaso n'agamba nti fa inkunna nisaan bw'obanga abaana boolise bawala naye nga fawqa thnataini nga basukka ku babiri falahunna thulutha ma taraka bateekeddwa kufuna mu maaliyo 2/3 2/3 nno byebiriwa kitegeeza nze njirayo nnyo waline kwata omucungwa gwaffe ontegedde bulungi gutememu kino kitegeeza nti abalenzi tebaliiwo ontegedde bulungi wali aya ekitundu ekisoose kiraze nti waliwo abaana abawala n'abalenzi ontegedde bulungi bwe babeera abaana abawala n'abalenzi abalenzi buli mulenzi muwe omugabo ogugatta abawala oba emigabo gy'abawala 2 kati onagamba nti fa inkunna nisa ate bw'obanga ofudde oba omuntu ng'afudde ng'aleseewo abaana abawala bokka nga be baliwo ng'abaana bawala bokka be baliwo agambye nti fawqa thnataini nga basukka ku babiri falahunna thulutha ma taraka olwo nno babeera bagenda kugenda mu mugabo gwa 2/3 mu ebyo ebiba bisigalidde omugagga oba oli mugagga kyenkana ki ne wa mugagga nga pulezidenti w'eggwanga ebyo bugagga byo byonna tubikwata abaana bo abawala ne tubagiramu 2/3 agambye bye balina okufuna bonna collectively tagambye omufa inkunnanisa kasita babeera bawala buli muntu afuna 2 no agambye fa inkunnanisa bwe babeera nga baki wanagambye likulli ogwasoose lidhakari buli mulenzi naye wanagambye fa inkunnanisa bwe babeera baki bawala falahunna omugabo gwabwe eyo dhamiru liljama ontegedde liljama il inath dhamiru oba enjogera pronoun eyo ekola ku bakyala nga bali basukkamu omu naye nga bangi ontegedde bulungi yes so agambye falahunna thulutha ma taraka babeera bagenda mu mugabo gwa 2/3 bonna generally kyava agamba nti wa in kanat wahidatan eyo shatru tugimaze bw'oba oleseewo baana bawala bokka ontegedde bulungi nga basukka ku bameka ku babiri kati ate ababiri olwo babeera genda muki bagenda mu mugabo ki Allah yagunnyonnyola eri ku nkomerero ku aya y'e176 gye tujja okusembya yes ababiri aya evvuunula kino kubanga wanagambye fawqa thnataini nga basukka abamanyi baga nti ekitegeeza ogwokubiri gwe yasooka okumentioninga naye indirect kale nga babiri okusuka ku babiri okudda waggulu okutandika ku babiri n'okudda waggulu ne tukomawo kuba ono tuli mu fiqhi kati bwe tudda mu fiqhu ebbiri ziba nnyingi naye ate bwe tugenda mu luge wa Sheikh Idris Luswabi hafadhahullah ye atugamba nti emu ye mufradu era ebbiri teziba nnyingi ffe kusaidia fiqhi ne tugamba nedda nti ebbiri salatul jamaa ankam an ithnan an al-imam wal-ma'mum ejjama eba eyimiriddewo khalas kakati fano ntumwawukanako no fe abafiqhi ne tuleka eri abaloga kakati ne wano ti ababiri ekitulaga ekyo kyekiriwa ye daliru eya aya eya 176 mu surat an-nisa Allah agamba atya mu aya eyo agamba nti agamba atya a'udhu minash shaitani rajim wa in kunna nisaan fawqa thnatayn ya rabbi Allah subhanahu wa ta'ala mu aya y'ekikumi kimanyi tuzayisembayo almuhim atugamba nti bwe babeera nga bagenda okusikirwa omugenzi bakyala ontegere bulungi nga ayina bannyina babiri abasigaddewo agamba Allah subhanahu wa ta'ala nti balina 2/3 ku maali ye ontegere bulungi singa omusajja afa n'aleka abasika be nga be bannyina abawala 2 ontegere bulungi bannyina abo ku maali ya mwannyina abo omulenzi balinako 2/3 olabi wali yaleeta 2 ontegedde bulungi ate wano aleese jamu
ayi mbadde njagala abasiraamu basobole okubanga bagitegeera 17 Allah subhanahu wa ta'ala atugamba billahi minash shaitani rajim ino gituuseeko yeyo sura Nisa 17 mbadde sinagituukako. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala yesemberayo ddala. Allah agamba yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalala in imru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma taraka wa in kana agamba nti wa huwa yarithuha in lam yakul laha walad. Ontegedde bulungi? Fa in kanat athnatayn, awo mbadde njagala mahallu shahid, fa in kanat athnatayn, bwe babeeranga olekawo bannyoko babiri abawala kuba ne badde kwata ku baluganda abawala n'abalenzi, bwe babeeranga bannyoko abasigala emabega babiri be basigalawo bw'osigaza we bati, Allah subhanahu wa ta'ala falahuma thuluthani mimma taraka, balina 2/3 mu maali gy'oboolese. So no mumbeera efaanako bwetyo. Kashaturu akasoose twogedde ku baana abalenzi Allah subhanahu wa ta'ala engeri gye yalaalikamu emigabo gyabwe. Kashaturu akokubiri twogedde ku baana abawala nga bebasigaddewo bokka nga bebasika. Abaana abawala bebabeera nga bebasigaddewo bokka nga bebasika b'omugenzi bateekeddwa kufuna 2/3. Naye katusembeeyo ne kano n'agamba Allah subhanahu wa ta'ala nti wa in kanat wahidatan, ate singa keesejja ng'ofudde naye ng'olese kawalako kamu bwe kati nga Saadi, yes, nga kekokka akaliwo. Wa in kanat wahidatan, bw'abeera ng'omwana omuwala gw'olese ali omu bw'ati nga ye mwana wo nga Saadi bun Abi Waqas mu hadithi gye twakulembeza eyaviirako sababu y'okubanga Allah subhanahu wa ta'ala assa aya eno zimu ku ayati zino naga nti fa in kanat wahidatan falaha nisfu, bw'abeera ng'omwana wo ogenda kuleka muwala ogu nga gwoleseewo, falaha nisfu, ku maali yo yonna eyuzibwamu ebitundutundu ebyenkanankana ebi n'akwatako ekitundu kimu. Ate ekitundu ekirala ekisigalawo Allah ekirambika gye kiraga, ekyo tujja kukiraba eri abasika abalala. Anti jjukira teweerabira Allah subhanahu wa ta'ala atugamba atya ti n'ab'eŋŋanda, okategere bulungi, awo ab'eŋŋanda we bayingirirawo bibadhin fi kitabillah muziri. Kati ne wano agamba nti lirijali nasibu mimma taraka alwalidani wal aqrabuna, abazadde ababiri balese n'ab'eŋŋanda. Kati gw'olina baganda bo olwo we bagenda okujjira ng'omuwalawo amaze okuba ng'akola ki, ng'afuna omugabo gwe. N'olwekyo ayino mpanvu tetusobola kubanga tugitematema kugimalako lunaku olwaleero, naye kkiriza tulabyeko obutundu busatu. Tulabye obusika bw'abaana abawala n'abalenzi nga bonna babadde we bali ng'omufa omuntu afudde. Omanyi bw'ogamba omufu afudde oli asigala kimubuzaabuza naye omufu afa, yes, afa atya? Ate omufayinza obutafa? Kulluna amwaat eriyinza okugamba ntafa ate omufu ate afudde. Waliwo omusiraamu yekigamba nti njogera si ntuufu, naye si buntuufu nnyo 10 yes, innahum mayitun ekyo khalas. Kasi omugambe ekyo khalas oli mufu la beetibali masa yakun beetibali kati tugenze mu balagha beetibali masa yakun ya mayit tal wa hakadha. N'olwekyo akkiriza shekhe wange okuwumba ebigambo byaffe olunaku olwaleero tukomye ku bintu ebyo bimeka, ebintu bisatu. Omugabo gw'abaana abawala nga bokka basigaddewo okuva ku 2 n'okudda waggulu, n'omugabo ogw'omwana omuwala omu yekka nga yasigaddewo, naye ne tubanga tugutunuddeko biidhnillahi tabarakahu wa ta'ala. Mukkirize tujja kubanga tutandikira awo ate omulundi ogujjawula nga seeka maliriza. Akkiriza nsooke mmala okuyita Sawaata Kalango. Sirekaayo okukubiriza abasiraamu kujja kubanga batwegattako mu kusoma, okubanga ddala basoma ate nga basomera ddala ku musingi amasomero g'obusiraamu gye gasomesezaako wano mu ggwanga lyattu Uganda. Mujje nabweru wali ku Kijegere ku Nabweru community, awo tulinawo programu ya Al-Hadiya Islamic Primary and Secondary Adult Education Center okusomesa abantu abakulu eddiini ku misingi omuli primary, omuli idadi, omuli thanawi. Tubeetaaga mujje musome. Nammwe abagala okusoma Qur'ani, oyagala kugisoma n'ebigenderako tukwaniriza, ayagala okusoma olulimi Oluwarabu naawe tukwaniriza.
tusombera ddala nno era tubeetaaga mugibeerenga musoma oleme kubanga munange ebiseera byo ate obyonoona saawa ziba 2 zokka olunaku ate luba lwaggulu ng'onnyuse n'olwekyo tweyune ojja kuyita ku namba zino wammanga ku 0703 37998 oba oyinza okuyita ku 0702 58 95 pozi neya MTN 0772 86 bwotyo ojja kubanga otufuna Al-Hadiya Islamic Primary and Secondary Adult Education Center. Naam barakallahu fikum jazakallahu khair Umar Asule okutubeera nga tuyisiriza mu aya ez'amaanyi ddala ezirambika obusika omuntu kyalina okufuna direct ddala nga tekiyise ebbali kimu kyakubiri kimu kyakusatu yadde nga tazirambika nti 2 3 okubanga Allah hakimun alim akimanyi nti abantu tujja kufaanaganya karensi tubulanga mu Qur'an Allah yakozesa dola oba siringi oba ki nabeera nga akozesa fractions jizimu kuba mukozesa okusinza mu sente zimukozesa ewamwe tukwebaza Sheikh Sew barakallahu fi jazakallahu khair tukwebaza boliza manne batambudde nabo tubebaza okubeera nga mwekumira ku Pali FM twebaza abo abafollowinga ne babuuza Sheikh ebibuuzo ku simu gye yatuwadde nti omulimu gw'amaanyi kiraga nti musoma nammwe abawuliriza nga temuwandiika tubakubiriza okubeera nga muteekayo amaanyi okubeera nga tugezaho okuwandiika ebintu ebisomeddwa olwokubanga ebiwandiikiddwa bigezaako kula mu bwongo ate bitugamba nti bikotte bukwasi mwana wattu bidduka mangu olw'obuvunaanyizibwa bwetwetikka bwetuwangaliramu mukkirize nyongere okujjukiza abantu baffe byonna betugenda mu umra nga 16 mwezi guno Makka Madina $200 okusoma ekyejjeekuli insha Allah mujje tubeere nga tusoma mukole emikolo nga mugikolera ddala ala basiratin nga musomeko ebigenda okubeera nga mukola twagaliza ekiro ekirungi ba sports batuuse dda tubeere nga tubawa omukisa guno babeere nga bakutwala mu maaso. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam.